Ebyobulamu mu ggwanga yavaayo n'enteekateeka ey'okugema buli munnayuganda ku kirwadde kya ssennyiga corona ng'omukwaweefube ow'okulinnya ekirwadde kino ku nfeete ekyayugumya kumpi ensi yonna. Enteekateeka eno Obwakabaka bwagyetabamu butereevu era omwaka oguwedde enkumi n'enkumi z'Abannayuganda zeeyiwa wano ku mbuga enkulu okugemebwa ekirwadde kino okutaasa obulamu bwabwe. Twalinze Kabaka ayogere tulyoke tujje nze nga nze oba bano ki nze nalinda dda Ssaabasajja Kasita ayogera kimu kibakirira. Ndebaza Obwakabaka okuteekawo ekikungo kino ekyokugema era kakati simanyi wengemye leero kati simanyi ng'oba doozi ey'okubiri ate diro n'agigemesa okujjako ng'era bazzeemu okuyita ng'ekikungo nga kino then efuna ey'okubiri oba olyawo n'ey'okusatu. Mu buufu obwo Obwakabaka bwakuddamu okugema ssennyiga corona era enteekateeka eno yakuyindira mu bimuli bya Bulange. Naye kakati tukomyewo mu phase 2 kyetwayise twegemese COVID ku Bulange Mmengo omulundi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 4 ne 5 omwezi ogwokusatu kutandika n'essaawa 2 ez'okumakya. Tukubiriza Obuganda, tukubiriza abantu ba Ssaabasajja mwenna gye muli mujje mufune doozi yaffe eya booster. Tumanyi bangi bagemeddwa naye ate n'abo abakaweza emyaka 18 abatabadde na myaka mituufu bajje bafuna empisa esooka. Abafuna esooka mu biseera eby'emabega ennaku zituuse bajje bafuna ey'okubiri. Ate ffe abafuna dda empiso zaffe 2 tujje tufune ekiyitibwa booster twongere amaanyi mibiri gyaffe okulwanyisa COVID. Twagala nnyo okweteekateeka n'emibiri emigumu kubanga tulabyeko nti omuntu omugeme tatawaana nnyo ng'oyo atali mugeme. Bw'abadde ayanjula enteekateeka eno mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire, Minisita w'ebyobulamu mu gavumenti ya Kabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu ayongedde n'akubiriza Bannayuganda okusigala nga bagoberera ebiragiro ebyassibwawo Minisitule y'ebyobulamu okwekuuma ssennyiga corona kiyambeko okuziyiza okusaasaana kw'obulwadde buno. Abantu batubulidde kati bamanyidde okunaaba mu ngalo, tugende mu maaso tunaabe mu ngalo ne sabbuuni, abalina ka sanitayiza mukakozese ate ne mask tugende mu maaso nga tuzambala okutuusa lwe tulifuna okulambikibwa okusembayo tituve mu mask. Akubiriza Bannayuganda abatasobola kwegemesa mu Bulange okweyambisa amalwaliro gye babeera kubanga enteekateeka eno nayo gy'eri. Twayogera n'ekitongole ky'ebyobulamu, health center zonna eza gavumenti ezalambikibwa okugema zigenda kugenda mu maaso. Bo bagende mu maaso nga bagemebwa n'okuwa abantu abeetaaga booster dose okugifuna. Naye ate n'abo abawulira nga ye bwagifunira Emmengo ekola nnyo tubalese bakomewo ennaku z'omwezi nga 4 ne 5 bafunire wano. Mu ngeri y'emu Obwakabaka bwa Buganda bwongedde amaanyi mu kaweefube w'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya era enkya ya leero Minisitule y'ebyobulamu ekulemberwa Dr. Prosperous Nankindu obwanga ebwolekeza mu bizinga by'Essese okunnyikiza kaweefube ono mu bitundu byeyo. Era ku ssaawa ezinaaweerera 10 ez'olweggulo tugenda kuba nga tutuuse okusinkana omwami w'essaza n'abakulembeze b'essaza okubakwasa maapu eno balabe bwe bayimiridde tutandike olutalo lw'okulwanyisa Mukenenya mu Kalangala. Twagala Kalangala wetunaamalirako olutalo olw'emyaka 2 baddemu okukebera nga tuli mu 3 nga bwe mulaba ewalala. Ekisoomooza Kalangala amaloboozi gatuukako nti bavubi era ne batugamba nti bavubi wali abakyala abatono naye tugendagenda tukakase nti abakyala tebabamala ate abavubi balwawo okudda eka kati omukyala aliyo yayambako abavubi nga 6. Joanne Navawes ne Doreen Nakajiri, BBS Telefina. Kakati ebyonga